yatuuka ababaka b'opposition bo baafuuka bakolera bakama baabwe abakulira ebibiina enfo ky'okolera abalonzi abaabalonda. Nze makyo ng'omubaka w'Ebusia bakama bange abalonzi abo abantu bange ab'Ebusia wa Uganda weetuuse tutandise tuwuliranye abakulira ebibiina byaffe simanyi principal agambye principal alagidde nze makyo omulonzi agenda okunagira kuba omulonzi eyanonda omulonzi ye mukama wange singa teyali mulonzi sandibadde mubaka wa parliament. Kulokuwa ba principal baliwo bani baliwo nyenye yenna sikondoka ng'embala basejjemu olubutate nga lubadde lwa balongo olunava nti akaana kayeekolera kavuma bannange mwankwata bubi nze sivuma nenninga ng'ekimotoka ekiyola kasasiro okumujja mu batuuze ne kimutwala ekitenza aleme kubawunyirira bannange nze obusiru bumpunyira bubi era buli lwenda banga otadde obusiru bwo ku display mba nnina okubutegulawo nga tebunnawunyirira bantu ng'omutuuze ow'obuvunaanyizibwa bw'osanga embwa efiiridde mu masaŋŋanzira naye ng'etandise okuvunda kikkakatako okugijjawo ogiziika ereme kuwunyirira abantu toyinza giyitako buyisi ndaba ndi muyise kaŋŋende bw'enaavunda enaakoowa enaalekerawo okuwunya no ogenda kuba toli mutuuze wa buvunaanyizibwa kakati nganze omutuuze ow'obuvunaanyizibwa njolawo kasasiro naawunyirira abantu ne mmutwala ne mmusuula ekitenzi kati ate yono muwulidde ng'embwa eyafiiridde ku luguudo nina okugiziika oluvaawo nga mugamba nga nkoze omulimu ogw'ettendo ng'ogwo bannange yeekolera avuma yiyi nga temuyambika omutuuze ow'obuvunaanyizibwa nga nze abawonye ekivundu ate nze gwe muliko gwe mukolokota kyokka ate ne bano benziise oba bino ebivundu by'enjodde ate nabyo ne binnyiigira tebikimanyi nti biri mirambo omulambo singa gusigala ku nsi ne guwunyirira abantu bonna ne batandika okugwesamba gufunamu enkenyera naye omulambo singa baguziika gussa ekikkoowe nti wewu ngenze kuwummula kaakati nze omuziisi wammwe ate nze gwe muliko gwe mukolokota omujega NRM gwesindise olotebereza biyita sindise mbwajje olaba bakaba opposition okugaana okugenda mu parliament nti batambulira ku Bobi Wine kiri okay okukolera his excellence Bobi Wine as long as Bobi Wine ali mu kifaananyi ky'amateeka n'ekya ssemateeka singa tabadde mu kifaananyi ky'amateeka n'ekya ssemateeka tetwali muwuliriza oba babaka bannammwe aba opposition tebaali muwuliriza naye okuva lwe kiri nti kye yabagamba kiri mu mateeka ate kiri mu ssemateeka ekyokubanja bannaffe be mwabuzaawo ekyokubanja bannaffe be mwawamba ekyokubanja bannaffe be mwasibira obwemagi kiri okke okumugoberera Bobi Wine gwogamba gwe bagoberera mu tebakyaweereza abantu Bobi Wine mu be baana be baawamba mulimu ababe bameka mu baana be baasiba mulimu ababe bameka mu be batta mulimu ababe bameka bana ababaka kitegeeza bakolera abantu kubanga be mwawamba be balonzi baabo babaana b'abalonzi baabo be mwasiba baana b'abalonzi baabo oba balonzi baabo be mwabuzaawo baana b'abalonzi baabo era balonzi baabo si baana ba Bobi Wine kati togamba nti bagoberera Bobi Wine no bano tebagoberera nko ku Bobi Wine bagoberera mateeka na ssemateeka era bali mu kukolera abantu kubanga be baawamba be bantu tezaalimbwa ate temwalimu mwana Bobi Wine n'omu temwalimu mwana muganda Bobi Wine n'omu wabula era baana b'abalonzi kati olulala bw'ojjanga okwogera ojjanga okozesezza akasengejja ebigambo by'ogenda okwogera toddangamu okusesemera ng'obusesemezi mu kamera olw'okuba ggwe basindise anti ababaka baganye okudda mu palamenti kakati bannange tukoze tutya kubanga palamenti omutali baludda buvuganya eba si parliament yensonga lwaki nasaba ow'ekitiibwa Mpuuga titotuula nabo banyigiriza akaliro bakawulidde era yakiwuliriza era gye gino emirembe gye tulunda ebibala ne ka juice tutandise okukanywa akava mu keediimo k'ababaka baffe paka nga mutuwadde abantu baffe kakati bwe baba ggwe basindise n'oyagala okubira enkyungwa mu his excellence Bobi Wine nkuwemye naggamba nze nkuuma wankaaki nze ku Bobi Wine siina mirembe nze ku Bobi Wine ntabuka oba abalala bonna navuma
mama ne taata obavuma oba abaana bange vuma naye ono tokwatako kubanga yennunuzi ya Uganda essuubi yokka etutuusa mu Uganda empya kati nvumira abaana nga tonkwatidde kwalituusa abaana bange mu Uganda empya ey'emirembe abaana mwe basomera ne bafuna emirimu ng'ate bafuna n'ekyokulya ku ssomero okuva ku misolo gy'abakitaabwe nga gavumenti ekibateereddeyo n'ebitabo n'obuugi n'emmere UPE ng'egenda kubeera UPE fully. But today mutuga mwina UPE. Nenga tewali UPE mu Uganda. Tewali UPE. Omwana wa UPE atasasula okubeera mu UPE. Ne weebuuza singa nda mutu ali addala mu masomero agali private. So in that yosibye byandesi. Byonna kola naye ono tonkwatirako. Ono tonkwatirako muleke ate kiryokko okumugoberera as long as ali bayogera ebintu by'amateeka oba ebiripresentinga ssemateeka. Tujja kumugoberera ate olaba tugoberera basumba abatugamba obugambi nti Katonda gye yali gwe tutalabangako n'ayogera ebigambo nawe nsika ngamba Omukama yabyogera ne tukuba mu bugalo nti amme naye ate olwo ono ayogedde nti ababaka bannaye temuli mu parliament ku invitation ya Ntamongi Maama Lususu muliyo ku lw'abalonzi era muweereza abalonzi baba bagambye nti temuddayo omujegazze ate jembo kane baweereza Bobi Wine mwe muweereza mu 7 wano mwaka gwa 2017 togikwatako mu biseera bya togikwatako abalonzi bonna bagamba no age limit terina kukwatibwako bwe mwajja mu parliament mu 7 olw'okuba yali abagambye mugikwateko ng'ate abawaddeyo ne ku kasente mwakwatako nkwate era age limit okukakkana nga mugijjeyo nga mu 7 mumuwadde wazi afuge obumbula paka lwalifa mwe muweereza mu 7 bano tebaweereza Bobi Wine baweereza mateeka kubanga ne Bobi Wine a representing amateeka era a representing ne ssemateeka so nno mwanatto olulala bw'owulira ng'oyagala kujejjembukano oba jejjembukanirako mu ttooyi enswera tezijja kukufata ebiyenje tebijja kukufata kubanga oli kiyenje kinnaabyo tojjanga mu bantu okwogereramu tujja kukubetenta omutwe tugwase lwananga nnyo okuuma obusiru bw'obubikkirire teri ajja busokoolayo kujja kubudisikasinga kubanga NRM erimu abasiru bangi nnyo naye nga tetubategeerayo ensonga lwaki bakweka obusiru bwabwe tuleme kubategeera omuntu omusiru olina okweyisa ng'omukyala w'omuwarabu omubi omukyala w'omuwarabu omubi n'omulungi bonna beebikkirira babeera mu shaliya zaabwe babeera mu majombowewe gaabwe n'atambula nga tosobola kutegeera ono mubi oba mulungi omulungi atambula n'omubi n'atambula nga toyinza kubaawula nti bannange ono mubi oba mulungi nedda toyina ngeri gy'osobola kubaawula kubanga beebikkiridde kakati naawe omusiru ennyo bikkirira obusiru bwo tewali agenda bukubikkula ajja kudisikassingeko akufuula ekivumo kati NRM ono gwesindise ajja ayogera olubeeta sindise bo bategeera batya bwebono ye mugezi waayo gwesindise obayi waalingayo omwana eyo bamuyita Zaga yatwali mu kwejerega nga Zaga yeemanyiimanyiimu omanyiro toyinako oyina wakulira bukojja nze nasikira kitange lindako gwe wasikira kitaawo olwo abataasika bafaanana batya bw'oba gwe wasikira kitaawo kubanga yasikira kitaawe nga teyeeyagaza okuva mu ntegeera n'omugamba olwo abatasikira kitaawo bafaanana batya bw'aba mu baana ba kitaawo ye gwe yalondayo ng'ategeera ennyo alina okumusikira olwo abatamusikira bo bafaanana batya mpabula wabulaamu okwo bambi mpabulaamukko katonaawo kakati noono bweba NRM gwesindise okujja okwogera betasindise bafaanana batya bategeera batya haze yenna okutukumulinga paaka amayuuga gakoma eno galinga ng'olubalama lw'ennyanja yenna ennyindo emulinga ejjengo azze akubagana akatwe kamulinga ensuuluulu tebakolera bantu gwe bantu ki b'okoledde ebusiya bantu ki b'okoledde ebusiya agira omuto gumulinga bulooka we yeewetera abantu gwe bakoledde ki
alinga ng'ebitundu bya kkoni ebyekyama akolera Bobi Wine mwe mukolera Museveni. That's why mumuletanga solo candidate ever. That's why mwakosa age limit ne mujijjawo nga batuze abagaite mujijjawo because mukolera individual mwe Museveni mumusinzanga na Katonda. Mwe Museveni mumusinzanga na Katonda. Mwe Museveni mumulabanga Katonda. Tubanja abaana baffe hato Joyce Sezo jijembuka n'ebinnyo. Ndi baweereza muntu tebakyaweereza abantu mu bana abantu be bawamba mwalimu omwana Bobi Wine era babali baana b'abantu. Ye parliament nga tasobola kuuma abatuuze baayo nga ne booletamu ensonga y'okubanja abatuuze baayo tasobola kukola olwo erina mugaso ki? Akakazi ne kajja konna keeyerusizza konna ka kipaapaali ate tekayerusa bwongo. Njagala omuntu bw'oba yeerusa okufaanana n'abazungu kubanga buli eyeerusa oba olwana kufaanana n'abazungu n'obwongo bweruse era bulowooze ng'obw'abazungu. Oyagala ofaanane abazungu kyokka entegeera yeesigadde abannakyalo. Waliwo n'ebintu bye byewuunya sigenda kwewuunya Anita Amongi yafuuka atya speaker parliament wabula kye ngenda okusooka okwewuunya yafuuka atya MP kubanga n'obwa MP yali tabusaanidde omuntu yenna atali proud of n'ekyo Katonda kye yamuwa talisiima. Omuntu atasobola kubeera satisfied na nkula ye olwo ki kyalisiima? Aina akakoona mulabe ekifaananyi aina akakoona eno bane talina wasikiriza. Yanze magogo mmutya era magogo tugenda kukwata gwa kulya bisiyaga ssebo. Oyo musajja munno ate nga yafaanana ku bali bajjajja aba abaasookawo banguli jjajjaawe abaasookawo. Oli ku musajja munno ofunvubidde firingi muzijja wa ssente kabuleŋŋane ssente nze zusinza kuzirya kabuleŋŋane ssente baana mmwe ezo sinza kuzirya ezirimu okutunula ku muntu kati olwo mulimu John Gada omutunulako otya mu maaso baaba nkulabaawo ng'omutunulako mu maaso owulira ekikyamu munda naye buli woba owulira ekikyamu munda wali ng'olengerawo ka brief case kassere naye era ezo sizirya bannange kubanga mu bintu ebyo nze nnoonyaamu ssanyu naye ng'otunuulira omuntu ng'Anita Amongi kafunvubidde kati kabanga akasalabaanda amagogo tugenda kukuziika kololo olwo olifa oli muzira kabuleŋŋane ssente nze zo ziba zinnemeredde. Opposition ngenda bagoba mu parliament nyumba ya kitaawo baya nnyoko olaba n'omusika ewaka talina buyinza bugoba baganda be. Kakati mbuulira eyeeyita speaker bw'alina obuyinza obugoba babaka tomanyi gye bali kyogamba tomanyi nsonga lwaki tebali awo. Lwaki ensonga si gy'oba okolako? Ngenda bagoba mu nnyumba ngenda bagoba gwe wabalonda baliyo ku lulwo gwe wabaleeta ogoba ky'otaaleeta oba enja gy'otaawola. Kagira amaaso gakalinga aga ttimba etunuza essimbo eyagala okumira. Omanyi ttimba eyagala okumira ate etunuza essimbo. Kamuzoola amaaso kalinga nga ddole ey'ebyayi. Olinga nga ddole ey'ebyayi. Olinga nga pusi eri muzeekikyala. Idiot okanga kangaani. Okanga kangaani gwe Anita Amongi. Genda okange mukazi w'omagogo gwe wawasa. Wano tobalinako buvunaanyizibwa mukazi w'omagogo gw'olina okukanga. Olinga ng'embwa eri mu ggobe. Olinga ng'embuzi ennume esaba omukwano. Otikka ebinnyo omanye esiniikeeti kanoono buli lwayogera abanga embuzi esaba omukwano atikka binnyo. Olunaavaawo nti bavuma tubakolere ki? Kandekera wonja nakuyomba tuzisinkane nga ndeesa ate byendikwata.